ebyo byowulira Latifu ayogera bituufu takuba Nyanzi Latifu ali mukuba Bobi Wine yennyini Latifu obubaka bwe agikwata n'agitwala Bobi Wine emundu gyolaba etunulira tetunulira Nyanzi ne Bobi Wine akimanyi kyetunulira ye bano bawayiza be bakola byonna bitunulira Bobi Wine bobesize eki but aba batunuliza emizinga kasita omutunuliza nti gwe kadi oba togirina gwomanye yegenze tokyagirina ate oba ogenda gijja kati Latifu alina kutandika kuyiiya mapya kyekiddako alina kuyiiya obagira mu fiiru obajja mu independent naye duleva wa president Kyagulanyi Maaka bamuguza kadi baguza muganda we kadi ya kansala milioni 3 Maaka najjawo ku office ya Kyagulanyi n'atabuka ku machanga yakamuleeta ali mu office Kyagulanyi kwe kufulumanaga kyekigenda maaso nti kadi zitundibwa okitegeera kumbe yali akimanyi naye nga tasuubira nti ate omuntu ngono basobola okumuggyako era kwe kugamba Nyanja ate kati okola ki otulabisa bulabisa kwe kujja n'alangirira n'agamba nti ennamba y'essimu gye ntaddewo wano buli eyemulugunya ku kadi agikubeko Chairman Nyanzi bino byakola si bipya era abikola ku lwa muganda we si ku lulwengo omuntu tabikola ku lulwengo amaanyi ago tagayina amaanyi tagayina ago kubikola ku lulwengo omuntu Latifu Sebagala akimanyi bulungi nti naye yennyini baali bamuwa kadi y'obwa Lord Mayor gye yasulawo mu kisanja ekyaggwa era Nyanzi yakiinamu omukono era tewaaliyo kamyufu ekawempe akagimuwa kadi eyo tewaaliyo kamyufu k'abantu kagimu se kawempe Kampala Kampala yes Kampala yonna tewaaliwo kadi n'agisuulawo akimanyi bulungi nti ne bakandidate si bonna abeesimbawo mu kalulu akawedde tebaayina kamyufu konna yakimanye kubanga ekyaleetedde Latifu Sebagala obuzibu kukitegeera nti kadi yagabiddwa ne bagiwa Sserunjogi ye kye yabadde alowooza nti wakyaliwo okuveetinga bwe bamala okuveetinga ate banoonya banaagira kadi oba bamuyite nti baakowooyita wano kati Sserunjogi jjukira Sserunjogi yayagalako okujja ku kifo kya Kawempe South we nnali Sserunjogi ow'eddembe kati Nyanzi n'amugamba nti agwe sigala kuwa mmeeya ekibiina baakifuula bizinesi nti balina kukoleramu bukolezi ssente buli ajja ssente teri fuutu soja agenda kufuna tiketi nze mbabuulira bafuutu soja ndi wano mbadde nammwe ebbanga lyonna tewali fuutu soja agenda kufuna toyina nazirya mmere ekyamisana nakyo nate babagamba beesimbewo anti weesimbewo otya mujje muno n'empapula naye bw'ozizza ebiddako omanyi teri olina okubeera nga ozitowamuko salamu aleikum agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyira embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo kubuuzako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi kuyozaayoza tuli ku MS Media nyina Kanso Asani Nsubuga President w'ekisinde ekiyitibwa Buganda First munamateeka munnabyabufuzi Kanso buuza abantu abatuwuliriza era abatulaba mbalamusizza era nembaaniriza ku mukutu guno gwa MS Media esebo oli bulungi sirina tabu tulina tabu Nina tabu. Tubulire ku nteekateeka speed. Nteekateeka zitambula. Namba y'essimu tutandike. Omukolo gye guli. Olunaku olw'eggulo njagala kuleetondera abantu baffe aba MS nti babadde batulindiridde. Tebatufunye. Ne batatufuna nti nasiibye ensinkana ebitongole ebyokwerinda eby'enjawulo. Okulaba ng'enteekateeka zaffe zitambula. Waliwo abaali bawandiikira ebitongole ebyo ng'aba Nuupu bawandiika ebbaluwa. N'aba NRM ne bawandiika ngegamba nga bonna bagamba nti omukolo poliisi egugaane egusazeemu
nga baga nti ekisinde kyaffe kyawula mu mawanga. Ajja kunyongeza eddoboozi. So nga baga nti kyawula mu mawanga ekitali kituufu kubanga ffe tetusosola mu ggwanga wadde eddiini nti emiramwa gye tuliko bwe biba bya bulamu kizibu nnyo Matiyo okugenda mu ddwaliro linasooka akubuuza omusawo nti oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki naye oba ogenze kufuna buweereza. Abasawo abali mu malwaliro gaffe bonna bamawanga ga njawulo naye we tuba tulwanirira abasawo we banaasula omusaala gwabwe embeera mwe bakolera n'amalwaliro amabi amatono ate nga mabi kitegeeza tulwanirira saavisi z'abantu ba Buganda bonna. Wano mu Buganda waliwo amawanga gonna tewali ggwanga lye tugamba nti lino so no twamaliriza nga poliisi ekkanyiza naffe nti omukolo ogende mu maaso. Some namba y'essimu tewali buzibu omukolo okutambula. Abasobola okutukubirako okutuwaayo kasente oba okubaako kyonna kye yeebuuza asobola okuba ku namba eno ya 0701 86 12 58 essimu sekuyitale yagenda okukwata omubuulire kyonna kyeweetaaga oba obeeko ky'omubuuza naye ng'omukolo ogenda kubeerayo nga 19 omwezi oguno gwennyini ogw'omusanvu gwe tulimu wali Mukoko ebukulula ku kisaawa awo bw'ova Lukaya ye ttawuni eddako ey'Emukoko era oluvaamu bw'oti oba oli mu takisi oba oli mu mmotoka yo olutuuka awo Moyo Center kisaawe ekiri ku kkubo kwennyini. Essimu ogisomye? Essimu ngisomye. So n'olwekyo njagala kubeebaza abantu ba Buganda bonna nabaddeko ebuvume eyo district ye Buvuma wano mu Buganda Robert Migadde yakiikirira saidi zeeyo waki wa FDC naye nasanze district namba yonna district namba ng'erina amasomero 3 gokka agacha aga primary aga secondary oba godagunango gagasi gonango gagasi kati wali ya primary limu oba abiri aga secondary gali 2 ne primary limu. Primary liriyo somero lya Kereziya ya ttaka naye ne somero lyennyini abaana bali wansi wa miti kati. Is it a government aided school? Government aided. Government yamba ka. Ne Kereziya ya ttaka abaana basomera wansi wa miti kati Kereziya kyeba yambako nkuba ngetonye olwo bagulira mu Kereziya ne bagenda. Kanso tweyanza ja tugende ku nsonga ya so ensonga zetulwanirira nga Buganda first kulaba nga ekitundu kyaffe kisituka. Mozi kati watambudde wa ku mazzi. Ku mazzi. Kuba district yonna ya bizinga yonna eri ku bizinga. Atotuka mudoka n'ogiteeka ku kidyeri. Nemugenda nayo. N'otuka n'osoka n'otabaala. Kati emmotoka ate n'obakera ogireka kuba obuzinga bwanjawulo oba olina okutabaala ku bizinga ebyenjawulo. Naye Buganda nga nnene. Nene erina district 27. Yesinga district ennyingi. Mu region zizonna. Kale njaa tugende ku nsonga ya Agiratif Sebagala Sengendo ne chairman Nyanzi. Sebagala nalaba from ya Katambi nga alabula Nyanzi obuteyingiza mu bya kugaba kadi za NUP. Sebagala Latif kiki kizibu kikyalina ne Nyanzi. Nze ndowooza Latif Sebagala yayogedde byatategeera. Eiza byayogera nga tabitegeera nga tabitegeera nga ye muntegeera ye oba nga tamanyi kikyayogerako kubanga Latif Sebagala akimanyi bulungi nti naye yennyini baali bamuwa kadi y'obwa Lord Mayor gye yasulawo mu kisanja ekyaggwa era Nyanzi yakiinamu omukono era tewaaliyo kamyufu ekawempe akagimuwa kadi eyo tewaaliyo kamyufu k'abantu kagimu sekawempe Kampala Kampala yes Kampala yonna tewaaliwo kadi n'agisuulawo akimanyi bulungi nti ne bakandidate si bonna abeesimbawo mu kalulu akawedde tebaayina kamyufu konna which means abantu bagendanga mu kufuna kadi era mu ngeri bwetyo olw'okuba ye yajja independent teyafaayo kukigoberera n'abantu be baali bagamba nti kadi zitundibwa ate yabifa akateze najja independent tebinkwatako kakati saawa eno bimukutteko kubanga kadi kati azaakola ki ajagala. Chairman Nyanzi bino byakola si bipya era abikola ku lwa muganda we si ku lulwengo omuntu
tabikola ku lulwe amaanyi ago tagayina amaanyi tagayina ag'okubikola ku lulwe ng'omuntu kyova olaba nti ne press conference ebaddeyo olwaleero ye muganda we ne bonna buli akuta akazindala abadde akiwakanya chairman Nyanzi bamuwayiriza ebyo tabikola so nga atazze abikola kubanga nze nabirabako ng'abikola okitegeera so Latifu Ssebaggala yakimanye kubanga ekyaleetedde Latifu Ssebaggala obuzibu kukitegeera nti kaadi yagabiddwa ne bagiwa Sserunjogi ye kye yabadde alowooza nti wakyaliwo okuveetinga bwe bamala okuveetinga ate banoonya banaagira kaadi oba bamuyite nti baakowooyita wano kati Sserunjogi jjukira Sserunjogi yayagalako okujja ku kifo kya Kawempe South we nnali Sserunjogi oweddembe kati Nyanzi n'amugamba nti agwe sigala kuwa mmeeya okitegeera ne bampita Nyanzi bwampita ne mugamba nze sigenda kuvaamu yali Nyanzi Namuleme mwanyina wa Bobi Wine Semugoma era Semugoma mweyo meeting mwe yafunira ebizibu kyobola nti bamujje Kampala wano luli yavuganyanga meya wa Kampala ne sali muhulu kati kuluno yadde yagala kujanga Ssentebe nga LC5 kansala ekifo ekyabaddemu Kataabu nakyo baakimumye kati ne bamusindika wa empereerwa eyo kuba LC3 kirima kati abajja kugombola wano Kawempe okitegeera naye ng'ekyamuleetedde ebizibu kye kikuba twali mu meeting eyo yagamba n'agamba nedda temusobola kujja Kanso Nsubuga kumujja Kawempe South kubanga omusajja abaddewo nnyo mu kibiina kati Nyanzi jjukira li akafuna miliyoni 2 ng'agajje kwani Nalukola bwawaayo 3 kubanga Nyanzi bw'ava ku bwa mmeeya Nalukola nga waayo zaaki eza kaadi kati Nyanzi bamujja bw'ava ku bwa mmeeya yali asazeewadde mu Kawempe North olwo Honorable Segirinya omugenzi yali akyaliwo kakati Segirinya bw'afa diru ya Nalukola eyingira Nalukola ayagala tikiti akikirira abantu mu mbeera yonna nga Nalukola azze naki nakamwanyi azze n'akamwanyi ate nga kebeetaaga kati ng'ate kebeetaaga okitegeera kakati Nyanzi ye bamugambirawo nti gwe kwata miliyoni 2 ku 3 ogende Kawempe South agamba naye nze siinaayo maka siina na kyenkolera nti gwabiri bye tukuwadde kati genda kubanga bali osobola obbanyigiriza ffenna abaaliyo nga tujja kubuna nga tulina kubuna mavuna yes saba kunzi muganda wooli bali be basalawo ekigenda mu maaso kati mwena n'abatuulako ffenna n'atutuulako miliyoni 2 bagakoze ki bagamuwadde kati jjukira Umaru Magala yali mweyo race bwekyali kati Umaru Magala bamujjamu naye nga bamujjamu bamutimbye ebbula bamugamba nti ogenda kuwa ekifo ky'obwa mmeeya Sserunjogi yeekaaveewo okitegeera kakati Sserunjogi abagamba Umaru Magala bamugamba tukuwa ekyobwa mmeeya yatandikirawo n'okuba ebipande Sserunjogi abiraba addayo ewa Nyanzi amugamba kikabaddi kyakali wano ko Nyanzi oba oyagala entebe eyo leetayo akasente Magala awo nawo tukole ki kubanga Magala yita ina ssente jjukira Nuupu teyagala kussaamu ssente mu bakandidate baayo eyagala ayina okitegeera era ndabye Rubongo yagamba nti bagenda kutandika kusolooza ssente ez'okuvujjirira bakandidate okukola ki okwewandiisewa nti tebayinaawo bagenda kufundraisinga nti ezo electoral commission teziriiwo bagenda kufundraisinga ssente ezigenda okuwa Matiya owesimbyewo ku bw'MP naye tolina za kwewandiisa nga bakuwa ezo miliyoni 3 nga bakuwandiisa kati eza campaign z'oba ogenda zijja woobuliddwa kyeneebuuza woobuliddwa ezeewandiisa ogenda kusobola otya okunoonya oyita buyisi nazo togendayo kwewandiisa kasaba zikwasa bakanya kulinda nga oyita maanyi ng'ogenda osinga kubanga oba tolina miliyoni 3 za kwewandiisa tosobola kunoonya kalulu konso bwe kiri kuba kati gwe weebuuze kati bajjeyo foomu zizino ez'okwagala okusaba mbuulira abasentebe be LC5 bameka abajjeyo foomu ezo tebawera na 5 abajjeyo mu ggwanga lyonna nga baagala obwa ssentebe bwa LC5 tebawera 5 wano mu Buganda muyinawo basentebe LC5 bameka wano waliwo Ssejjemba Nowemitiana Nowemitiana ayagala kujja kuzaake Ssejjemba nalabye omuzinga gwamukubye Nowe Masaka
byadajjako abantu ssente okubawa emirimu ku anti beebo be mwaleeta tasobola na kufuna ssente zeewandiisa beebo basejjemba be mwaleeta nsejjemba ayinamu ate ayinamu ziriwa osobola disitulikiti y'Empigi yali akola wa Yusufu golowooza lwaki sejjemba ekyamukwasizza ebimu ku byo Yusufu Nsibambi yakiri emabega kubanga Nsibambi sente zonna campaign sejjemba ze yakozesa n'ez'okwewandiisa obwewandiisa ku nomination zaali za Nsibambi. Nsibambi ya sponsoringa ye yamuleeta buli kimu. Atayagala mwefuuli. Kakati sejjemba kasayawani sente ngenda mawokota. Ngenda kukubya omuzinga. Era gwamukubye. Yawedde. Katudde wane wa Latifu Sebagala ne chairman Nyanzi. So kyenkugamba kati Latifu naye yennyini wa mutima mubi. Atya. Mu mbeera ye nkubuulidde nti Honorable Segirinya bw'afuna kaadi ya Kawempe North yukira Latifu yali amaze okusuulawo kaadi ey'obwa meya gye baamu kati akuba enkyukira akomewo wa era ejjukira nti Honorable Segirinya in fact Honorable Segirinya yabulako katono nnyo okumuggyako kaadi eyo okitegeera naye ng'ekyali ekigendererwa kubanga Latifu ate be baali batuulako executive y'ekibiina kati Segirinya musajja watu yali futu soja ali eno fe tumutembeeta kitufu ate yalina amaanyi ng'amaanyi agalina naye nga fe bafutu soja fe tukola ki meya agamba njagala kadi yawa Kawempe North tumugamba naye se mululu gwa kika kigo ojogenza na tutulamu ate tosobola kuzitulamu butuuzi okitegeera ne tuteekawo embeera ne tugamba Honorable Segirinya kitonye kagwaka alina okufuna ki kubanga tiketi eyo n'ekidandala yali ajagala ate yali organizing secretary kidandala wali naye ali kameza wali agamba nange njagala ntubagamba ketonye kagwake tiketi yani Segirinya era tiketi ya Segirinya ye yasembayo wabula ye yasembayo yayita ku lugwanyu okiraba era nzijukiranga tugenda okunominatinga Kyagulanyi ekyambogo emmotoka ya Segirinya mwe nali ne Segirinya twali mu mmotoka emu in fact kwolwo olunaku twafuna nnyo ebizibu kubanga nze ne Segirinya kwolwo twamalira mu malwaliro ku bitano fembi babiri kubanga twakubwa bubi nnyo nze ne twalibwa ku kitanda ekasanga ffenna twatwalibwa mu kitundu kyekimu ffenna kasanga kuba batujja wali magere so Latifu yateekawo embeera ng'ayagala kaadi ya Segirinya kidandala n'ateekawo embeera ng'ayagala kaadi ya Segirinya era ku nomination ezo nga tugenda okuwandiisa Bobi Wine Kyagulanyi ekyambogo emmotoka ya Latifu oba n'abayaaye be bajja ne bakuba emmotoka gye nalimu ne Honorable Segirinya ne bagikuba ne bagyonoona kwolwo wali entinda nze nali mu mmotoka ne Honorable Segirinya ne tutuuka n'emmotoka ne tugivaamu ne tutambuza ebigere nze ne Honorable Segirinya era kwolwo fembi twamalira ku bitanda kyokka nga ye independent yavuganya nga independent kugambye yateekawo olutala ajje ku Honorable Segirinya kaadi ne kigaana kati kino kimulekawa kyalimu olwaleero era kyamulidde ate kati tasobola kujja ku gundi kubanga yabadde talina nkolegana n'Enyanzi kati nga Serunjogi alina enkolegana n'Enyanzi ate incumbent kati Serunjogi ye yamanya mangu awo okuyita n'akamwanyi n'amanya wakatwala kati Latifu yamanya nti akyaya alina amaanyi asobola okujjawo ki okujja tiketi ku Serunjogi ne Serunjogi naye nga mugezi bino ebizibu bya Segirinya okutuuka Mukama okumujjulula byatandikira ku kaadi ye yatandikirako bino era ojjukira statement Honorable Segirinya gye yakola nga bamutaddeko ebijambi e Masaka naga oba kaadi gye mwagala oba ekifo kye mwagala mukole ki mukitwale mundekere obulamu kubanga yali ayise mu kusomoozebwa okw'amaanyi mu kusomoozebwa okwa buli kika kuba Segirinya Honorable Segirinya twayambuliranga kino kyekiriwo niwe yabeeranga mu ddwaliro nagendanga ensambya wali ne mulambula era nga ambuulira ebintu bingi ebimu nga sobola na kubyogera wano kati nabadde mmanyi nti Latifu okwogera ku bye yayogedde kisobola oleetawo obwerufu mu kugaba tiketi tekiina kye kigenda kuleeta ate obwerufu kigenda teekawo kamyufu kati Muhammad Luwemba Luswa ekyamumisa kaadi
Mukawempe North kyaliki yali diru ya Nalukola yagamba nti yali financially stable. Ani yagamba Luswa yagamba nti bamubuuza oyimiridde otya mu byensimbi bagala okugeraageranya bwe bati Luswa teyanoonya kalulu teyamala campaign yanoonya Nuupu yamuvugirira sente mmeka ate yali candidate wa Nuupu. Anti kati kyenkugamba kati ogamba otya nti teyali financially stable ekisooka yalina abantu baaliwo Nuupu ye yababuzaabuza era abantu baali balina kulonda Luswa Luwemba kasita baalabanga Nuupu emumye kaadi n'akalulu baakazira gomanya abantu emitwalo 19 okulondako abantu emitwalo 3 protest vote. Yes, yali protest vote okubalaga nti mutuleetedde candidate omukyama nebo baamuleeta bamufronting lwakuba yalina sente ze yabawo kaadi yagigula era walabye ne bamagala ababaddeyo simanyi oba ne ya kansala anaagifuna ne bagaba futu soja besimbe wate kati babaga ate bali waawo nesimbawo nga tolina sente ita wizo ba wizi waiza era naye ali mukaba gamba bankubira amaso tasobola kufuna kaadi agenda kugijjawa kati yeye nyini already yamaze n'okwekuba kuba kasita kuteka video n'agamba nya oba owedde yes press conference etudde leero Bobi Wine aga nti Nyanzi muveeko talina buzibu bonna ebyo tebiriiwo bye mwogera abaagala okwemulugunya mugende mu kakiiko temugenda ku social media aba amaze okukuba Latifu yawidde kuba kaadi tagirina taso agifuna inakuddayo afuuka independent Latifu okufulumya akatambi ako yamaze kukitegera kati yagambe wayi sijja kufiira awo yeye akitegedde nti talina kaadi singa mwali mwagala bafutu soja besimbewo kaadi mwali mugiwa ku bantu babiri Luswa Luwemba oba Magala oyo yali namba 1 Luswa namba 2 yali Magala okitege yes kubanga honorable Luswa Luwemba ye yali asobola yekka okwongerayo project za Segirinyo okusigala nga bweziri manifesto yo jimali ne mwandi mulinze kale namalako kino ekisanje ekyali kitawezana in fact ndio yali akimanyi nti yayina kadi yakyukira maasa mwandi mulese namalako oyandi mazeke ekisanja ni muga ntakoze bulungi kale katukole bwe tuti okitege so okuba nti ekibiina bakifuula business nti bayina kukolera mu bukolezi sente buli ajja sente teri futu soja agenda kufuna ticket nze mbabuli aba futu soja ndi wano badde nammwe ebbanga lyonna tewali futu soja agenda kufuna toyina nazirya mmere ekyamisana nakyo nate babagamba besimbewo anti wesimbewo otya mujja muno n'empapula naye bw'ozizza ebiddako omanyi teri olina okubeera nga ozitowa mukko olina okubanga ettooka oliyina kubanga oyo yabadde akabawe kampe futu soja agambe sina kyesikoze asobola okufuna $5,000,000 kubanga tojja anti kati wayiza ekisobola omuyamba kwe kuteeka akamyufu ku ground abasimba mugongo ne basimba mugongo ne bamanya nti kati ono yalina kaadi ebyo mu Nuupu tebiri nebino ebya list okufuluma ekiro Bobi Wine Babi Kyagulanyi Katana ne Rubongoya bebajja okusala bebasalawo ani afuna kaadi era babeereri ne batunulamu bantu we Luswa Luwemba ayo tetumuwa ajja tutawaana kuba talinamu na sente ne 320 anazituwa nedda Nalukola ajeze kati buloka ye Nyanzi ne Namuleme mwanyina wa president Kyagulanyi bebaze kima era ne luli bwe kyali ne ku mulundi guli Chairman Nyanzi kasawa mutuukiriranga njagala bwe mu $10,000,000 ziriwa tinzirina yambuka waggulu kubanga Namuleme akaduuka ke kabadde ngeno waggulu kumpi n'akazimbe kake bwe yambuka ngenda kusanga wali kuduuka awo mulimu we gukolaki we gugwera abantu we bemulugu yes abantu kubanga kino ekintu kyasooka ne kibeera kyakyama naye duleva wa president Kyagulanyi Maaka baamuguza kaadi baaguza muganda we kaadi ya kansala $3,000,000 Maaka najjaawo ku office ya Kyagulanyi n'atabuka ku machanga yakamuleeta ali mu office Kyagulanyi kwe kufuluma naga kye kigenda maaso nti kaadi zitundibwa okitegeera kumbe yali akimanyi naye nga tasuubira nti ate omuntu ngono basobola okumuggyako era kwe kugamba Nnyanja ate kati okolaki otulabisa bulabisa kwe kujja n'alangirira n'agamba nti enamba y'essimu gye ntaddewo wano buli eyemulugunya ku kaadi agikubeko bagikwata enamba gye yawaayo
nga ne muntu gwawaayo naye yali mupya naye nga yakajja kusala kuva mu NRM Aisha Kabanda ye namba gye yawaayo yali Aisha Kabanda ye deputy wa Lubongo kakati Aisha Kabanda musika Elio mukubire esimu gandi eno nakifuma ne kadi kubanga nzo omuntu eyasooka okufuna kadi mu kibiina kya NUP eyasooka okugifunira ddala n'agindagana ko yali Masias Walukaga eyo bwa meeyo bw'ekyengera kakati nkubira Aisha Kabanda mugamba tiene wafe nakifuma nga Simbwa agamba kadi yagifunye dda nali wali ka hotel kabuko wali ka Bobby Wine wali gundi babi ayinawo ka restaurant wali kusema ko kilo wali wakazimbe wali wansi owekitebe kiri ekyeka mwocha naye bw'okiisa wali wawo ka restaurant Aisha Kabanda ngandi ebintu ebyo munaye bizibu kwa nawe wesimbye okonzi nange nesimbyeyo naye omusajja agamba kadi yagiguze dda yatadde ne sente nganti era wabagambye bwato kyawedda tekati nzo yagala bawadde enamba gye bawaddeyo eyo kuteekawo okwemulugu nagandi baba waddeyo sente nzo yagala nkoleki oyogedde baziwadde Nyanzi kati gwe baziwadde oba omutegedde kati nzaawo nyongerako okitegedde so conclusion nebeera nti weefeeko wekka weefeeko era yangamba nti kati osobola okujja independent oba okubivaamu kati Latifu ono akitegedde mululu gwe gumutta Latifu mululu Latifu ayina omululu mungi emyaka 25 ng'okiikirira abantu Latifu ne Serunjogi bonna ba mululu era bonna bemanyi Serunjogi yali kansala awe Kawempe mu 98 gwe wayina emyaka eno mu 98 nga kansala toolako emyaka egyo olabe gye wali oyina mu biseera ebyo ali Latifu bonna ba mululu Latifu ayina omululu Serunjogi ayina omululu kati Serunjogi yadde amaze okuwaayo ebibiri ewa Nyanzi kati gwe nga kubanga Latifu abadde akyekwatakwata Latifu yankubira bwe yankubira ne muga nti waayo sente ng'obudde bukyali genda ewa Nyanzi meeting ebadde zitula wa Nyanzi kubanga ne Latifu era ayogera mbu okutuuza Nyanzi otandika otyoyitayita bu meeting mu maka kati anti ono Latifu tamanyi game bwe atamanyi kazannyo ayina okumanya namugamba meeting buli kimu kigwera wa Nyanzi yabimala yenga yekwata kakati Nyanzi bw'amaliriza n'akusalira ne sente akugamba zitwale wa Namuleme era kuwe namba Namuleme n'omukubira sente n'ozitwala bw'omala ozitwalayo Namuleme akonfirming ewa Nyanzi nti sente zikoze eki zituuse kati Namuleme n'azitwala emagere kati omukulu nakonda Musiramu nakubira Nyanzi nti kiri kitya nti akiteredde gundi tulina yaani nti gundi yoyo tukonfirminze nti wali ku listing oluma mwe musigala eno muyayana ninda vetting nja kugenda nfune card vetting teri kiriyo bali babbi bali baferebe bali wali teri kiriyo mu vetting ogenda kufuna yoki ngugambye tebalina wadde ba chairman bero C5 10 abajjayo empapula abagalo ku district eziwere 15 naye mwe mugamba mugenda kuwangula akaluko bwa president mugenda kawangula maki nga muina ne ba MP be mugamba nti neza nomination tuzibawe besimbewo mutukiriza mukolo bijura yangamba nti abamu Lubongo yagwenda byabyogera abamwe mayuga eyo babula nazo nomination bali balinda ne babalinda nga tebabalaba kukumba muyaye yafunye esa tazikwatanga ko twagende ekabale omanyiro ache ekabale lalete yaliyo gwe twagendayo president we twagenda mutuwa zino ze tubaddemu simanyi ate twatuuka ekabale nga waliyo egundi gwe baweereza emitwalo 2 ejja office nga yadduka najo na ne office kati office ojipangisa sente twagipangisa ku makyoko ne muteekateekawo bu graphics office yali mu kantu naye twagipa ekiyumba twakisasula emitwalo 2 ku olwo bwe mwazi so oyawo kyekiri awo kitebe temusobola na kuteekawo ba ssente ba district mu Uganda yonna ne mu Buganda wokka ono Bobby Wine wasiiba agamba abantu nti Museveni yamugobawo mbulira ayinawo ba ssente ba district bameka babale ayinawo Sejjemba ayinawo wa Masaka nowe Mityana bokka basatu ayina no wa Luwero yani kibirango nowe Luwero we Luwero siwu we Luwero nowe Nakaseke nowe Mukono
No we nakaseke uwe. Nakaseke yani. We nakaseke we na remo ne yaza yabasomesa mbagende batule. We na remo. I know we ruwero. No we mukono. No we mukono gundi bakaluba mukasa. Bebo. Oli bali batano. Oli yali awangudde kayunga, oli omulema. Serubogo spek. Bwe yafa gundi yaddo we na remo yakomawo. Andrew. Muwonge. So Nyanzi aina lutu district ya 2 inako bata. Mwamu wekwasa nnyo. Anti ya Gambia yako ebyo byowulira Latifu ayogera. Bituufu. Takuba Nyanzi Latifu. Ali mukuba Bobi Wine yennyini. Latifu obubaka bwe ajikwata n'agitwala Bobi Wine. Emundu jola batu etunulira tetunulira Nyanzi ne Bobi Wine akimanyi kyetunulira ye. Bano bawayiza be bakola byonna bitunulira Bobi Wine. Bobi esize eki. But aba batunuliza emizinga. Kasito mutunuliza anti gwe kadi obato girina. Gomanye yegenze tokyagiri. Atobo ogenda jija. Kati Latifu alina kutandika kuyiya mapya. Kyekiddako. Alina kuyiya obagira mu fiiru. Obaja mu independent. Obana akwata ya DF. Kiringa wane gundi Magola. Magola kadi yagitutte. Magola wa Busiro East. Walukagana mugamba tosinga nyumba yo. Yasinga nyumba walukaga. Kati atagenda kuteeka mu amagoba ngate ne kadi tagifunye. Yasinga nyumba natwalayo milioni 2.5 ne bazigoba. Magola naganze 5 webiri. Segona naganze siwayo sente kangendo bankwata ya DF oba ya firu. Kinajja kyeba. Ebintu atenga bikamba. Segona yagamba nze siba wa sente ebyenkoledde ekibina bimala. Obate mujimpa kangende nkwate ya DF. Era Segona mugenda mulaba ku kadi ya DF nze mbabuli. Segona ali ku ya DF. Ne gundi asobola ogikwata Latifu. Ate Joyce bagalona ali atya. Naye agenda kwata ya DF. Oba je independent. Kyana abasazeewo. Leta jina naye. Ate agijja. Agijja wange ekiwojjolo kya Nabbosa we ekiri kyanyuma. Ekinyumira zake. Tasobola kugifuna. Oyinawo ogijja. So bafutu soja bye bizibu ebyo. Babagamba mwesimbewo. Kama waba bagamba mujeye empapula chobola nze mbagamba oba kiki simanyi. Abaana obagambe bajeye empapula. Ate saawe no tandise kubagoba buli omwe ekifo kyaliko. Kyomugoba. Bakatongole Julius Bambi basajja batu. Yajeyo bwa kansala. Ate ani agenda okubumuwa bwa kansala. Joka bakatongole ne bwa kansala banzo. Tebasobola kubumuwa naawe. Mboze nobwawana okusatu si kyangu. Kye nali ngamba bapacho. Embaga bapacho muli bakadde. Ebiwojjolo bikaddiye temuyina ssente mugenda kujjawo bwa kadi. Kati nayo neje musimu biru naye bamuzizaayo wali ku kansala. Ate yasobola okudda. Yasobola okudda kwa naye we naalemu agenda mukuba. Era wamula ajuzi nga bamutwala emisinde mukaluka abavubuka. Ebyo tetujja bibbe kimakengerako because abantu baba bantu. Ekyo kikuba. Ekyo kyo kikuba. Kakati Nubu webe yagala kumandi James Mbiro obwagiza abo inegende tekiwa akamyufu basimbe mugongo. Kitegeza banje bagano kuwa kadi zeni upinga tebalina buwagizi mu ba. Bagenda kugwa tebalina kubanga tebamanyi Nubu temanyi emyaka 5 temuyina kye mugamba bantu. Temuyina kye mukoledde bantu emyaka 5. Kati mugenda kabukalu mugenda kajja. Mwasubiza abantu ebirimbo biweddeyo kati mulese luli mwalimba removing the dictator. Kakati mulese ekirimbe ekirala protest vote. Ina gwe nasanze ne mbuza kitegeeza kinanga ate bwe sikiteekeko nasaba nti akali. Sina kyakola nno. Omala poster hashtag protest vote. Nze nakireeta ekyo ekigambo. Neti bamanyi kye kitegeeza yateekako buki. Butesi kubake kajjo kumuyambako okutegeera nti ki waabwe. Ninga tekirina lugendo. Embeera tenga sinyangu. Saidi. Tewali kulaba amaziga mangi oluvanyuma lwa list yeno okufuluma. Kogambi. Kululi list bwe mala okufuluma babagamba mutekeyo petition zimwe kalakasi. Mwe mulugunye. Tebaddamu adeneji zona basula mukasera na bagamba muwandika petition zaati. Abo benkusomedde abaana be bali eri be bali mu kusunsula. Bonsomedde. Bobi Wine, Babi Kyagulanyi, Lubongo ya ne Katana. Bebasalawo ani abera ku list ate nga basinga amaanyi bali basatu. Babi, Lubongo ya ne Katana bebasinga amaanyi. Waliwo ezaaga bwedda. Kati nge ya Wayiswa. Bali mwezo yagabwa. Wayiswa yagabwa. No biyaniri yagabwa. Senyonyi yagabwa. Eya Nyanzi yagabwa. Ezo zage. Nyanzi basolo mu wakadi kubine ebiriwo. Ani? Nze mbali manyati kino kyongedde kukwata Nyanzi kumunyi. Agaba kadi ate baziba jimume.
Kati Semboga agenda kolate. Semboga obaja independent ngiba ne luli yaja independent. Ne kuluna asobola okujja independent. Ne kuluna je. Koloza laki babagonza babivamo ngo budde bukyali. Bagonza ye yadda mu bataka. Kubanga yamanya nti kali tekyaliwo. Namanya nti abalonda bataka. Kati bagonza yali ayonona budde bwe mbo atagende wali aje empapula zaki. Bati Nyanza solo kujja yakaluluke kawempaawo. Yajja kajjayo. Asoka jayo. Omanyi lwaki? Tagenda tekamu wadde 10 kye sente zona za kibiina. Amaanyi gonna. In fact ne Lubongoya amaanyi ayinza okugajja ne Kampala agatwala awo. Wakati Lubongoya talinawe Kampala teka sannaze. Nalabye ne Muhammad Sekonga agamba kujjako nga tali. Kasitanaze. Kyawedde. Kwa Muhammad Nsereko naye abadde ali awo ayaya nanzirewa. Agenda kuba president. Bayinza okola omukago n'empuuga. Naye ogwo mukago gwa mpuuga ne Muhammad. Abafunye bagenda kola omukago gwa bina. Kakati balina gwe bafeze ne bamugamba nti gwe jangu kuba president. Mpuuga, Muhammad Nsereko, Lukwago, ne anti eya Mugisha Muntu. Abo beegase bonna baleete Mugisha Muntu kuba president bo badde ku bifo bino ebyawansi. Ndaba Mugisha Muntu leero ekigendererwa tebagala kufirwa biga bakedde kuyita ba mawulire kwa Afrikana. Balinawo ka joint press conference ne PFF. But PFF ndira bate kukuta ne NUP. Nani? Ayo bavaayo ddabe babivaamu. Lukwago banyolo musimba bali mwezi kati babivuddemu kati Mugisha Muntu. Ogambye Mugisha Muntu wa ANT. PFF. DF ne Economic Party. Abo bo omukago gwabwe gwawedde. Kati banoonya bagala kukwata gundi Mugisha Muntu bamuteeke kuba president. Bo baddeyo mu bifo byabwe ebyawansi kuba baagala bafune afadhali bafuneyo omubaka. Neka kali ate Mugisha Muntu yamuyingiza mu eyo diru ate yeye agenda okufiirwa. Kubanga yajja kubeera kuba president ate wansi tajja funayo. Nanti kati wine chiza omanyi kati tusobola okole kiriwo wine chiza sokuddayo kasesa. Ate asobola okuwangula. Ali Salaso nene addayo wadde luli bamukuba. Era asobola okugwa. Ono yaani omwogezi waabwe Nyerabide linnya lye. Omwogezi Sseunju Nganda. Omwogezi wa ANT. Gundi ono Karuhanga Gerard. Nene agenda. Entungamo. Era bajja kuddamu bamukubireyo. No tekina buzibu. Kati kwabo basatu baba batezeeyo bafuneyo atya wine chiza yasobola okujja. Yasobola okudda. Kati nabo ne bajja mu mukago nga balinayo omubaka automatically PFF. Mpuuga ayagala ddeyo Nyendo Mukungwe. Nyendo Mukungwe. PFF Lukwaga jeddadewo wano bajja kufuna ne Ssemuju kuba Ssemujuze nange muwage. Ssemuju yeka muju kibasobola omufuna. Ne Ssemuju basobola omufuna. Kale babalira abo. Asinasi Nyakata anavaayo Oyima. Avaayo. Asinasi Nyakato basobola omufuna Oyima. Waliwo n'omubaka omulala munene muwanvu. Naye ava side za Western eyo. Kati basobola okugattirako abalala. DF nayo nejja nefunayo Mpuuga Abedi Bwanika. Abedi kale nefunayo Mpuuga. Kale balaba abaliwo bayinkambe babale. Mpuuga ne Kakembo. Balaba bayinkambe Kakemba nadda. Kakemba solo okudda. Sirowooza. Ate amapesa gawali entebe mu State House. Tebamala sigengano ge banyiza. Akamapesa gasobola bakomyawo. Era nayo ikujja. Siba kuba ntino yalina obwagizi obw'amaanyi. Ate yakwata n'amu kuba meya yawangula. Mapesa ge banyiga. Mapesa gayino nyiga okujja. Baga nomalizanga balina bakamusanvu. Baba balina kye bagambe. Baba batano. Ne bakola sente. Ne bafunayo abatano. Basobola okukola so omukago kati gukyali awo bwe gutyo ebyo ebibiina bina. Ebyo bina. Kati NUPS wakwegatta nani? Bibiina bina. Ne DP esobola obeegattako. DP tesobola. DP egenda kwegatta n'NRM. Tejja beegattako. Egenda kwegatta n'NRM. Kubanga ekiseranda yakyogera dda. Yagaa tugenda kulaba ngeri omukago gwaffe gye gugendamu mu maaso. Nawulira mbu olaba kati ono Minister Kasolo yalina kuvuganya wa Sebamala. Kituufu. Naye olwakalagaano kana NRM kagenda ne DP. Ne bamujja DP egenda teeka waani. Ne bamugamba gwe vva waawo. DP egenda teeka waani. Kubwaki? Kwe wa Sebamala. Sebamala yennyini ajja. Ku kadi ki? Ku kadi. Yagambye naye alina kadi zaagaba. Alimba talina kadi zaagaba. Ajja ku kadi ya DP. Agenda kujija baguddewo basiranda baga nti mujje tubawe kadi. Oya DP. DP yabagambye buli incumbent akuganyizibwa. Buli incumbent bagenda mu wakadi. Bwaba ajagala. Bantu babwe bali mwenda. Bwaba ajagala.
kubanga bo bakimanyi Sebamala tekitegeeza okubeera n'omubaka mu pala kituufu kuba bali wali banoga omusimbi basiranda ne Mao wadde nga Sebamala takkiriziganya na Mao bajja mu wakadi ne Lulume ne Lulume bajja mu wakadi baba ajagadde nono ow'Emityana yani Lumu naye bajja mu wakadi batambuza emirimu kituufu bajja kuba wakadi bwe banaabazagadde bakayondo w'emukono bwe banaabazagadde Kayondo si ye muntu ayagala NUP ennyo ngamba banaabazagadde zaddi basobola okuzisuulawo ne bafuna eza Sebamala Sebamala talina kadi zagaba okujja nga bajja yatondawo ekisinde ayinza okujja ekyo kisinde amateeka ga Uganda ekisinde tekireeta kandidate kimuwagirira eno bbali ekisobola omuwagira tajja butereevu naye kimuwagira naye nga bagenda kufuna kadi za naye kisooka kati omukago ogwo gw'ebibiina ebina weeguli omukago gwa DP NRM ne UPC ogwo nagwo weeguli ogwo gwabwe guteredde kati NUP egenda kusigala mu bbanga kubanga ne FDC naye eri ejja kugenda muguli ogwe NRM kituufu kakati NUP eba esigaddewa lwaki bano abantu NUP weno lwaki bakolagana nayo ne bawane bagivaako anti NUP teyagala kukolagana nabo yo eraba nti ki ye ino shininga buli yo eraba nti wano mu Buganda kwetuli mu Buganda ffe ate nga tebaliiwo district 27 muinako 5 nga muzikulembera kya manero se 5 5 ndozo ba mukaaga zokka kitegeeza okyane ekyokola ekyamaanyi kati district 27 zibanga 20 z'NRM ng'omusanvu gwe muyina kati kanso nga tumaliriza omusajja wange omuzinga gwamukubye ani Sejjemba musajja mukwano gwange ng'omuntu nagenda olaba bamukutta bamukubye ebifaananyi yo juuzi ne bamuleeta mu kooti bwavu kyenkugamba bwavu Sejjemba si mwavu ne famire ya Sejjemba si njavu bwavu anti kati ekya famire sente eza famire tezikola wuwo sente bewa district tekikakase okumupanga bati basobola omupanga naye ebizibu ebyo bibaddeyo empigi eyo okumala ebbanga ddene nga tanabana kugamba nti oba anajja kuba bitali ku district zonna ez'okusaba abantu sente kubawa emirimu gyebiri era akakiiko aka State House tekakoma mpigi wokka kagende buli district yonna omwana asoma n'amala ebbanga naweza nga bamuwa sente kubanga tosobola kujja kusaba omwana mulimu ne bamusaba obukadde 20 oli ayagala omulimu gwa mitwalo 8 bakakadde buli mwezi naye ne bakusaba obukadde 10 kati ogenda bujjawo kitegeeza naawe ofisi bakutaddemu ogenda kubba era wekiri kuba kubba kakati Sejjemba alina olutalo lw'amaanyi n'ensibambi sajja wange Sejjemba alina olutalo n'ensibambi kubanga nsibambi ekyamazima yakola buli kimu ne pulogulaamu za leediyo zonna CBS luddawa zonna nsibambi yazisasulanga Sejjemba najjanga okitege era nsibambi yamuwagira wadde ate NUP era nsibambi era yamuteekako candidate bamuyita Dr. Joel Mirembe kati ye mwogezi w'ekibiina ekigatta abasawo kya Uganda Medical Association era ne kakati mulaba ali kugulawo ndowooza era bambi ayagala kudda era ate ayinza okudda naye NUP tegenda muwa kaadi bayagiwa Sejjemba Sejjemba naye ayagala ekyo kifo Mawokota South kyenkugambye owa Sejjemba abaddero eri ekibiina tataddewo mbeera yonna ate na activities ekibiina abadde azeetabamu kati guno omuzinga ogwamukubye we gusobola okumwonoona mu bantu obuzibu bayinza n'omuteekako emisango giri emirala oba tewali kamyufu nti oba munadda mu bantu kuba kati NRM musawo eri mu campaign Electoral Commission okusinziira ku road map yataddewo ennaku 55 kuba president okunoonya akalulu kuba president district 18 ennaku 55 osomalayo district ezo bufunze gwe mwezi gumu n'ekitundu osomalayo ezo district aleka land president Museveni abadde atambula ovuga okuva wano olunaku ogenda kukola district n'ogenda Kasanda n'ogikyusa n'odda ekibuga n'odda ekyankwansi olunaku lumu olina okukola district nga 10 ennaku 55 ogenda zikola sibula abantu budde butukutte tujja kudda naye nga njagala okubeebaza abantu mwenna abeekumidde ku mukutu guno gwa MS Media mwebale kutuwuliriza n'okutugoberera n'okusharinga n'okomentinga mwebale nnyo mwebali eddala ffe wano tetulina muntu
gwe tulinako nge oba ttimu oba bayasiti yonna naye twogera aga amazima agaliwo bye twogera nammwe mubirabako Nuupu terina kamyufu tebala nababuuza nti candidate ajeyo nga alina kaadi mubuuze wagifunye otya kubanga sife twagikuwadde saawa eno olwaleero NRM bali mu campaign ezakasammeme bwe banaamala basimbe mugongo mwenyini mubala omu ku omu mugaye nti oli yafunye kaadi ono tagikoze eki naye kaakati wali ku kitebe bagaye nti bagenda nakusolooza ssente ezinayambako kubanga be bawadde kaadi be bagenda okuwa kaadi nabo bakimanyi tebalina busobozi mu byobufuzi byonna ebibiina byonna bikuŋŋanya ssente okuva mu bantu okusobola okukola mu campaign kati Republican mu America ekikola mbadde ndaba DP mu America ekikola katono nnyo babikola babikola kya bulijjo okuwa ezo bazikola okuwa ba candidate okuziba wanga NRM buli candidate awangula akamyufu amwa milioni 5 ku MP nesize ziba zigendo nonya akalulu ne bamuyambako ne milioni ameka 5 kakati gwe kankubuuze saawe eno bogamba nti abantu ogenda kubajja mu ssente obawe oba nomination nga candidate goina takola ki taina sente za nomination nabye Rubongo yanga agamba nti bo bakozesa bilioni 3 mu kalulu akawedde ku bwa president nti naye NRM nodda mu kalulu wonna mu ggwanga ng'ogasse buli wamu bilioni meka 3 ezagenda kakati n'agamba nti naye NRM yakozesa bilioni 9 okitegedde mu kalulu konna okuggwa neerabira nti bayina Uganda ebitundu 8 kumpi ku 10 tebasimbayo bantu ekyo nakyakyerabira manyi kati NRM yasimbawo buli muntu ogamba otya nti mwali musobola okusasanya sente ezenkanankana nezo amaze okusibula nsibudde mukama bakuume Ssaabasajja Kabaka wano tutandikiraawo olunaku olala akuume atakuumira mpeera